Akakiiko k'ebyokulonda kataddewo abantu 7 okwekenneenya n'okuwuliriza okwemulugunya kw'abantu n'ensobi zaabwe. Kino kiddiridde omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'ategeeza ng'akakiiko kano bwe kalemereddwa okukola emirimu gyako ku Sande bwe yali ku Hotel Africana ng'aggalawo omusomo gw'abakulembeze abakyala. Electoral Commission is full of rotten people. I am going to get rid of them. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Jotham Mutalemu akakasizza nga bwe kiri ekituufu ntwadde bafuna okwemulugunya okuva mu bantu ab'enjawulo era nti kye kibawaliriza okutakula emitwe okulaba butya bwe bagenda okukigonjoolamu. Okusinga nnyo wabaddemu okwemulugunya ku regisita zaffe mu by elections ze twakamaliriza okutegeka n'olwekyo ezo ze tulina okutandikirako. Akakiiko ak'abantu 7 akateereddwawo kakutandika n'okwekenneenya enkalala z'abalonzi okulaba waawe baakola ensobi n'oluvannyuma batuuke mu bitundu eby'enjawulo okugonjoola obuzibu obuliwo. Tutaddewo ttiimu entegeefu egenda kutunula mu kwemulugunya okwo okulaba nti we tunaazuula obuzibu obululu obuddako tetugenda okufuna obuzibu obwo kuba buli kalulu katuyamba okulaba nti akaddako tukategeka okusinga ku kali. Bw'ati agumiza bannayuganda obutatya kubanga ekizibu kino bakinogedde eddagala. Ate akulira ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abannamawulire ekya Human Rights Network for Journalists Robert Sempala ng'ali ne munnamateeka Hakera Derrick Otim bannyonnyodde bannamawulire ku bituukiddwako mu nsinkano yaabwe n'omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier General Richard Kalemire mwabategeereza we batuuse ku kunoonyereza ku basirikale abatulugunya bannamawulire ku bbalaza ya wiiki ewedde. Boogedde ku nsonga omuli abaweereza bannamawulire obubaka obutiisatiisa olukalala lwa bannamawulire lwe baafulumiza olulaga nti waliwo abakolagana n'oludda oluvuganya gavumenti era n'asaba abalabikidde ku lukalala luno obutatya bakola emirimu gyabwe. Tetumanyi ani yafulumiza kiwandiiko kino naye kyogera kumanya g'abannamawulire 19 enamba zaabwe ez'essimu n'emikutu egy'enjawulo gye bakolerako. Kino kikyamu nnyo kubanga tumanyi nti bano bonna aboogeddwako tubamanyi amanya gaabwe era tubamanyi ne feesi zaabwe. Sempala agamba amagye gakkiriza okujjanjaba bonna abaakosebwa era nti nga bamaze okussuuka baakwogera ne ku ky'okusasula kamera ezaayonoonebwa. Ng'ovudde ku ky'obuvune ne ssente ezikozesebwa naye okuliyirira munnamawulire ono kikulu nnyo nnyo mu bwenkanya kuba ne kkooti ziyirira abantu abatuusiddwako obuvune bwe butyo ne bagamba nti liyira kundi ssente bwe ziti wamufiiriza ekiseera ekyokukola. Ayongedde n'ategeeza nga Kalemire bw'abakakasizza nga amagye we gaakutte abasirikale abakuba bannamawulire naye tebayinza kuboogera yadde okubalaga abantu bw'atyo n'akubiriza abasasi b'amawulire okuggula emisango ku buli muntu yenna abatuusizzaako obulombaganyi. Ye Minisita w'ebyobulamu General Ruth Aceng akubiriza bannayuganda okutangira endwadde kikendeeze ku nsimbi ze basaasaanyiza ku kugula eddagala. Minisita Aceng okwogera bino abadde ku hoteli ya Imperial Royal mu Kampala gy'atongoleza olukiiko oluggya olw'ekitongole kya National Medical Stores. If we put our efforts into prevention, the current budget of NMS would be adequate. Ono agambye nti endwadde ziruma bannayuganda 75 ku buli 100 zeewalika era nti abantu bwe bafa ku bulamu bwabwe ebyobulamu byakulongooka mangu. Olukiiko olutuuziddwa lwe lw'omwenda era nga luliko abantu 16 nga lukulemberwa ssentebe Jonathan Musinguzi asuubiza nti bakukola amaanyi okutwala ekitongole mu maaso. I want to assure you that we shall approach our responsibility with the utmost commitment. Tuyina essuubi nti akakiiko akapya minisita katongozezza olwaleero kajja kuyamba nnyo. Ate minisita w'ebyobusuubuzi n'amakolero Amelia Ann Kyambadde asiimye ekkolero ly'eddagala erya Rain Industries olw'okutendeka n'okuwa bannayuganda emirimu so nga amakolero amalala gettanira bagwira. Bino Amelia abyogeredde ku kitebe ky'ekkolero lino ekisangibwa e Kamuli Kireka bw'abadde agenza okulambula n'okulaba bye bakola ssaako obuyambi gavumenti bw'ezeebaweereza okutuusa olwaleero. Bwe twaleeta Gula Uganda Zimba Uganda twali tumaze okukizuula nti amakolero gaffe gatandise okukola ebintu eby'omutindo. Twali tutandise okwematira nkusaba nawe munnayuganda obeere mumativu nti ebintu ebikolebwa wano. Agamba nti basaawo n'omusolo ku bintu ebiyingira eggwanga nga bifaanana n'ebikolebwa wano kyongera okutumbula akatale k'ebyamaguzi. Health depicts our commitment to improving the quality of medicines produced locally
therefore improving the quality of life through improved accessibilities. Ebibuuzo by'Oluwalabu eby'ekibiina ekyomusanvu ebya Uganda Islamic Primary Living Examinations eby'omwaka 2018 bitandika olunaku olw'enkya nga 29 okutuusa nga 3 omwezi guno era nga byamaze dda okutuuka ku masomero abayizi we bagenda okubituulira okusinziira ku ssaabawandiisi w'ekitongole ekigatta amasomero agali ku musingi gw'obusiraamu ekya Uganda Quran Schools Association Dr. Haruna Jemba. Ku mulundi guno abayizi n'amasomero agagenda okubikola geeyongedde nga bagenda okubituula bali 35 okuva amasomero agaswa mu 200 kubanga akoppa bigazo bye bijja kusazibwamu era tusuubira nti n'oyo ajja kugobwa tajja kukkiriza kutuula bigezo